Alipoota ya Ssababalirizi w'ebitabo bya gavumenti eguddewo ate essuula endala mu kunoonyeza ku bukenuzi nga n'eno eraga omusolo ensimbi zaafiirwa mu mbeera eno. Alipoota eno eraga amakampuni go bannannyini ageewola ensimbi okuva mu gavumenti mu mwaka wa 1995. 1995 got a loan of 58.6 million shillings. We have got Uganda Motors, which got 118.4. We have got Max Pharmaceuticals, which got 72.4 million shillings. We have got Jasaba Pharmaceuticals, which got 209.9 million shillings. We have got Akamba Uganda Limited, 329 million shillings. We have got Macho Enterprises, which got 36 million. These figures may look low to you, but in 1995, for a person to be given 100 million, for a person to be given 50 million, that was a lot of money. Ensimbi zino zireesebwa katubagiro wakati wa minisitule y'ebyensimbi ne ofiisi endala omuli eya Ssababaliriza wa gavumenti. Omuwandiisi w'eggwanika lya Uganda Kenneth Mwakinizi yawunyizza engeri ebitongole ebivunaanyizibwa kukwasisa amateeka engeri gye bireese amakampuni 8 nga gayinaayina ng'aliwo ensimbi zibulankanyiziddwa. We have with us documents to that effect. Even the Secretary to Treasury already lamented to say, please, Attorney General, Solicitor General, can you please take these people to court so that they are able to pay these loans? And the two arms of government are not moving in tandem. Kati ekyebuuzibwa kiri nti gavumenti eneesobola okuzuula ensimbi ezabula eziri mu buwumbi ebibiri ng'agamu ku makampuni geegatta okukola kampuni emu ate amalala nga gaakyusa dda amannya so nga n'amandi gaggalawo dda. Alipoota era eriko ebibuuzo byetaddewo eri minisitule y'ebya tekinologiya ku kampuni y'Abachina egambibwa nti yabulawo nga temaliriza mulimu we yalina okukola. This work was supposed to have been given to a Chinese firm, and we want to know whether the Chinese firm that was given the contract was the most competent, because we want competence to be exhibited in terms of output, because the output reflects your competence. If you have been given money and your firm was awarded the contract, the tender, and you have not been able to deliver, then we may say that after all you were not competent. Kigambibwa nti kampuni ya China eno yalina okubaawo waaya zeetambuliza eggwanga lyonna ez'omuyungagano gwa internet okuva mu mwaka wa 2007 kutuuka mu 2010, kyokka n'okutuusa olwaleero tewali amanyi gye byakkira. Minisitule y'ebya tekinologiya era osongeddwamu ku ky'okuguza gavumenti ebyuma bya vidiyo ebyogerwako ng'eby'ekicyupuli nga bino byalina kugenda mu minisitule ez'enjawulo.